nje baliko bamikwano kansubire muri budamu kujja nkulamusizza ngenda kwogera ku nsonga nnyingi mu odiyo eno ensokera ddala kujja wasomesaako ku nsonga y'obubaani abaana nze ngamba obubaani obwo mwandibwesonyiye kuba kusinziira obubaani bwe tumanyi n'obulimba n'abantu nze ndaba lino ddagala ako ke bamementula akaba ka brown mulimu aka black mulimu emiti ng'omala kukwata jjambiya ogumenya kyokka mwe basisita abamu mweyoteza mulina engeri gye mweyotezamu balabeyo ku vidiyo nze ngamba mubireke mwe bennyini mu abagenda okwesuula eddalo ate tebaagala kukwata ku miti gyabwe kizibu nze ow'ewange yandagirawo waliwo akabani ke yaŋŋamba nti ka korona ate nze nkamanya e uganda kemmanye e uganda kokka naye wano bulinga nga 20 nti ka korona lumu nakateekako ennyumba yali ewunya bubi omukazi yabuuka gye yava n'abuggula naŋŋamba tuddangamu gulowooza lwaki nga teyaŋŋamba ka korona kubanga nze kemmanyi n'empunya yaako nnungi ekyokubiri abaana bali mu nnyumba omuntu azze obuzzi takulemesa kukola bano batuze wiiki tuze mwezi takulemesanga kola wabula oba olina mwegendereza okusinziira nzena amaka ge ŋŋendamu ayaliyo omufiripayini yagenda kati wabadde munnauganda yalimu naye waliwo omuntu amucunye nnyo ng'awulira ayagala mulemesa agende naye nze nageye muganda yange guma odiyo eno oba anaagiwulira ajja kuntegeera guma mukwano si gwe wekka nze mbakuutira nnyo muteeka essaala mu mitima gyammwe katonda yekka ye ansa katonda musabe amagezi ajja kubuulira ekyokola musabe okumanya n'okutegeera ajja kubuulira ekyokola ye ansa sijja balimba ate mmwe basisita bali mu baana abaakajja nammwe kano kamu mwegendereze nnyo abantu be mulimu okimanyi nti mukama we asobola okuwa omwana w'obutwa naye ng'ayagala alukusuulemu bakusibe busiraane naye ne weebuuza kivudde ku ki wallahi busiraane naye ng'akimanya agumuwadde ate era yina eddagala erigenda omugumula naye nga tageti ye ewedde bano abantu balina emitima temubazanyirako kyembuuza abaana be walinya nabo ennyonyi nga mujja abamukola groups mukyali mwenna emba mwali 100 abagira mu kampuni eyo mukyawera 40 we mwogera kati mulowooza abalala balagawa baganda baffe bafiira mu makomera oba tosobola kusiba busungu wumba n'abantu okomekerera oli mu kkomera batutega ebintu bingi olina kwebeerera mu bisimattuka si byangu batuleeta obusungu mwebeereremu mpozi n'ekirala ngenda kuba nsomesaako njagalayo katiimu k'abantu nga 2 gurupu eyo njagala abaana abadde ewaka nga temugenda kubanga mudda ku byeyo nga gwe wuli oyagala kudda waka banekifuba kinnuma kweganga gwe wuli atobitegera oyagala kudda waka okule bano bangenda kufumbirwa nze sidda mu nnyumba njagala nsomeseko ku bizinesi mu gurupu eyo
era nja kuba nfulumyako ne ku audio za bizinesi woba ozeeyo ewaka. Nja kuba nsomesa ku bintu bingi okusinziira ku bye mmanyi, ate era tujja kufunamu n'abatusomesa ku bannaffe bizinesi ze bali bakoze. Bw'oba okoze bizinesi weeyisa otya? Kapito olowooza wa ssente mmeka okutandika eyiyo nga tebakozesa? Byonna nja kuba mbisomesaako mu maaso eyo, naye nga tugenda kuba tubiyiga, naye njagala ojje ng'okimanyi tewali agenda kuggyako ssente, wabula ggwe jangu omanye biki birimu. Ofuna kufera mu guruupu bijja kuba bibyo. Ye mukwano omwetegefu, omwami oyo alina ennamba yange agikumpeere Kadaama TV. Abantu 2 bajja kuba bammala. Njagala mbabuuleko ku experience. Abaana abamu tuyize sabbuuni mayumba, tuyize keeki, naye n'oddayo n'otuuza omutwe n'olowooza era kudda mu nnyumba ya Muwarabu. Keeki e Uganda ziri mu ssente. Okitegeera abantu buli kanaku bakola pati. Bali korona abatayagala kola korona aba atwala lwabwe, ate nga gwewa keeki oyingiza. Eno ebigundi bya keeki nabaddeko maduuka 5,000 zibamu piisi 6. Gula bipiisi byo nga 7 ogenda okole fashions ey'omutima, eya rawundi, bingi. Mugende mukole. Nja kuba nsomesa ku zi businesses okusinziira. Nali sina Capital Uganda, naye ebbanga lye namala nga nkola mu z'abannange nafunamu experience bye njagala. Njagala ngabaneko obwongo bwange ne ku baganda bange abadde ewaka. Abaana muddayo ssente baziridde, naye oyinza otya okuuma ssente zo okuzisanga? Yo oyinza kitetenkanya otya? Era eyo audio nja kuba ngifulumyako ne wano Kadaama TV. Naye abeetegefu okujja mu guruupu mbaaniriza 20 gajja kuba gammala. Ate era nga nkimanyi Katonda ajja kutukulembera tube bawanguzi, tudde Uganda tukole. Nga tetusuubira genda mu kkata tuwade miliyoni 8 nti tugenda kkata kuwa kiriningi, wade miliyoni 5 ogenda Dubai kuwa kiriningi. Naye ate ng'osobola okubeera e Uganda, e Dubai ogenda ofuna miliyoni 1.2. E Uganda ogenda osobola okuyingiza mu wiiki miliyoni zo nga 2 oba ku 3. Oli ayinza okumbuuza kati Uganda weetuuse ng'oyingiza otya ssente ezo? Mukwano kisoboka bwe wekkiririzaamu, ate ng'okimanyi Katonda omuwadde omulimu gugwo yaba agutambuza. Kisoboka. Mirimu mingi gy'oyinza okujja mu ssente ezo buli wiiki, naye bwongobo yate oyinza kikola otya? Byo bye ngenda okuba nga nsomesaako mu guruupu yange oba mu ttiimu yange. Mbalinzi abanaabeera abeetegefu, mbalinze Kadaama TV abawa ennamba yange ya WhatsApp. Mujje tuyige. Battiimu teri kudda mu nnyumba kukolera waka. Tube bulungi. Abazimba tuzimbe. Abatafunye busobozi kugula ttaka tugule ettaka. Emikisa gyaffe tuyinza okuba ng'eno twanonayo Capital naye ng'emikisa gyaffe giri waka. Yeba mikwano, mubeere bulungi, mweraba.